Abakulu mu gavumenti ya kuno bali mu kusaba mwezi w'okwenjawulo bwe kituuse nti ebimu ku by'obugagga by'eggwanga biri mu lusuubo olw'ensimbi z'amabanja okuva e China okweyongera so nga n'essuubira okuzifuna era ziweebweyo lyongedde okukendeera. Tukitegeddeko nti abakulu mu gavumenti ya China bagobye dda okusaba kwa Uganda okugiddiramu ku nsonga eno ng'ensimbi ezisinza okuvaako obuzibu bwe buwumbi 713 ezeewolwa okugaziya ekisaawe ky'Entebbe Entebbe International Airport. Looni eno erimu ebitundu bibiri. Erimu miliyoni 2 ebya dola ne miliyoni 120 eza phase number 2. Okunoonyeza kulaga nti endagaano yeewola ensimbi zino yalimu emiwaata mingi ku luuyi lwa Uganda era essaawa yonna ekisaawe kino kyandiboyebwa. Ebintu by'eggwanga ebirala ebiri mu lusuubo kwe kuli ennyanja ya Nalubaale etunuuliddwa ennyo ng'eyinza okutaasa embeera ssaako amabiiro g'amasannyalaze agazigaweebwayo nga bwe kiri mu mawanga amalala. Joe Ssenyonyi nga yeesembye w'akakiiko akalondoola ensaasanya y'ensimbi za gavumenti agamba nti Uganda olwaleero eri mu katyabaga. Contracts zetusayininga ne bannaffe abazituwola okusingira ddala China. Munayi contracts zino zitunyigiriza nnyo. Kati ffe nga akakiiko kenkulira kakosase twali tulondoola $2 million zatuweebwa Exim Bank eya China. Naye contract eno bw'ogisoma bannayi tunyigiriza nnyo kwega Uganda liringa eggwanga eriteetengeredde nti akazibu konna bwe kabeerawo tulina genda China gye tulina okugonjoolera ensonga ezo. Ayongeddeko nti embeera eno tekoma kuva kukwewola nsimbi zetuteetaaga ng'eggwanga wabula abakulu mu gavumenti bazijibudde ekisusse ekyongera obuzibu ku buzibu. Omwezi oguwedde Palamenti era yazuula nti abakulu mu gavumenti tebatwala budde kwekenneenya endagaano zino ekisuula eggwanga mu ntata buli kadde. Civil Aviation Authority teyinza kuyisa bw'eba ekoze bajeti yaayo erina kusooka kugisindikira China. Bajeti ya ku nsonga eza zonna endala zonna China erina kusooka nebawa approval bajeti yaabwe netandika okukolebwako. Sente zaabwe revenue zonna ze bafuna mu nsonga ez'enjawulo ku kisaawe naki revenue ze bateeka mu akaunti yaabwe tebasobola kutoola ku sente zaabwe nga China tebakkiriza. Olaba obuzibu obuli awo katulinga abaasengayo ekisaawe kyaffe. Ekitongole kyaffe ekirabira eby'ennyonyi CAA singa bwebanga tesobodde kukuŋŋaanya ssente ez'okusasula ebbanja then obuvunaanyizibwa buli gavumenti okulaba nti tuyingiddemu tunoonyeza ssente ne tusasula mu linnya ly'ekibiina amanya bw'ekitongole eki. Okusinziira ku kitongole ekitondoola amabanja ga Uganda Uganda Debt Network, Uganda kati ebanjibwa ensimbi eziwera obuse 71 nga zino kumpi zikubisaamu emirundi 2 embalirira y'eggwanga. Okusinziira ku bakulu bano kyakuba kizibu nnyo Uganda okusasula ebbanja lino. Okanga mu Desemba ogwa 2019 twali ku butabalika 49. Kati okuva mu Desemba 2019 okutuuka kati we tuli mu 2021 Novemba 71 obutabalika eryo nga bbanja lyaffe. Kino kijja tuzitowerera nnyo especially omuwi w'omusolo okulaba nti akola ki nti asasula lino ebbanja. Christine Biyingiro nga muteesiteesi omukulu mu kitongole kino atulengezza obuzibu Uganda bweyolekedde okuli ebbula ly'emirimu okweyongera n'enkulaakulana y'eggwanga nti yakwongera okuziŋŋama. Baba baleeta abantu baabwe okukola mu bino ebintu ekitali kirungi eri bannayuganda kubanga mujja kuba mufiiriddwa abantu bammwe nga tebakyalina mirimu. Ebimu ku bintu ebize bitwalibwa China ng'ebanja amawanga ag'enjawulo kwe kuli eggwanga lya Sri Lanka nga mu mwaka 2017 Sri Lanka yatwalibwako omwalo gwayo omukulu ogumanyiddwa nga Hambantota nga China yakugwezza era gusolozeemu ensimbi okumala emyaka 99. Mu 2018 eggwanga lya Zambia lyafiirwa ekisaawe ekikulu eky'eggwanga Kenneth Kaunda International Airport mu nteekateeka y'emu era ng'obuzibu bwava ku bbanja. Mu 2017 Zambia era yawaayo ekitongole kyayo ekikulu ekivunaanyizibwa ku mpuliziganya ki Zambia National Broadcasting Council era nekiboyebwa olw'ensimbi z'amabanja. Okusinziira ku kitongole ky'ensi yonna ekirondoola ebyenkulaakulana mu ggwanga ne mu nsi yonna, agamu ku mawanga 5 gali obubi ennyo olw'amabanja ga China kwe kuli Sri Lanka, Zambia, Djibouti, Mongolia, Montenegro, Pakistan ne Uganda. Dr. Siraj Nsanja ng'onasomesa byabufuzi mu Kampala University agamba nti China kino kikola mu bugenderevu okuwamba ebyobugagga bya Africa n'okwennyeza mu byobufuzi n'amawanga gakirimaanyi. Okunoonyeza kulaga nti wadde amawanga ga Africa gazze galabulwa nnyo ku nsimbi za China n'enkola yaayo ey'okuwambanga ebintu by'obugagga eby'amawanga amankuseere, abakulembeze mu Africa kino tebakitutte nga nsonga era butuukidde olwaleero ng'ensimbi esoba mu buwumbi bwa $140
zezewoleddwa amawanga ag'enjawulo ku lukalu lw'omuddugavu. China ekomyewo n'amaanyi mangi nnyo okuddamu ne yeefunze amawanga ga Africa agawerako ebeere nga egaliyingiza mu kye bayita second colonization. Naye nga second colonization eno egenda kubeera nga bayingirira nnyo mu byenfuna, bakukwatira mu byenfuna ne bakuwa ensimbi nga bakakasa tojja kusobola kuzibaddiza, kati ne bakozesa akaseera ako ne bakussa mu katunga tokyasobola kukavaamu ng'olina okugondera buli kye baagala. Gye buvuddeko ekitongole ekivunaanyizibwa ku byensimbi mu nsi yonna ki International Monetary Fund n'eggwanga lya America zalabula Africa ku bulabo buli mu nsimbi za China era bagamba nti ebinaddirira Africa yenenyanga yokka. Ekigaleetedde okwettanira okubeera nti nno beewola mu China lwankola eza China ezirabika nti nno mu byobufuzi tebakuteekako kulondoola wadde obukwakkulizo obutunuulira enkola zo ez'omu nsi ze tuyita domestic policies. Bo oba tolina likodi nnungi ey'eddembe ly'obuntu tebatunulira nti oba mulina likodi nnungi y'ebyokulonda, tebatunulira ngeri ki gy'oddukanyaamu nsi yo. Ekitali kuba mugabansimbi abava mu ze twayindise Western Powers. Robert Mwanje, BBS Tetefayina.